Having taken into account all the circumstances under which this crime was committed and the provisions of the law as cited above, I see no other justifiable sentence in this case other than life imprisonment, which means life, where life means imprisonment for the rest of the natural life of the convict without any possibility of being released. Emize ng'okusaddaaka kibi nnyo era naffe abakristaayo n'abasumba abalokole n'abatali balokole tugivumirira era twebaza gavumenti evuddeyo okukwata ku bantu ng'abo abandibadde bannantagambwako ne bagambwako. Ekibonerezo kyamuwaire kimugwana era kimugyamu kubanga era mbaire nsuubira nti addaja buje bwa kalaba. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.